Pastor Bugembe singa towassa mukyalo oyo tugenda kwogera ebyama bye bitiisa abantu bakaye kyokka ne Pastor Bugembe avuddeyo n'ategeeza nti Yesu mweteefuteefu kuwasa kaseera kano akatambi nako ogenda kubanga okeefunirako maaso maama wa Baby Gloria naye avuddeyo n'atwakasa nti Gloria abadde akyali muto nga talabangako omusajja yenna kino nno ekiwuniikiriza abantu nabyo ogenda kubanga obifuna maaso fulufiga naye atabuse bubi nnyo Chosen Becky wamane dictator amiri ate nabyo bize mbuto era nga n'omwami Frank Gashumba alese wino ku basajja ba jeti era nga atwaliddemu ne Louise Rubongo ya byonna n'ebirala ogenda kubanga obyefuna wano ku Sovia News Extra mugamba mutya mwasibye mutya abantu bange kansubire nti muri bulungi ba mikwano nga enkola yaffe mbasaba video no mujimpe like era nensaba gwe wenna atanaba subscribinga wano ku Sovia News Extra nti mukwano subscribinga era nyigene mu notification bell lemesubwanga byonna byemba nteekayo wano ku Sovia News Extra nyongera okusabirako omwe mwenna abaradde abakosefu tisabe ekisa kya mukama ate kibatuukeko ba mikwano Sheikh Ashraf Dembe omusomi w'edduwa akola ku nsonga z'amaka oyagala kufuna butuuze bweru business nga tezitambula bulungi oli Uganda oba oli bweru naye nga gwe emirimu gyo mukwano tegitambula mukubireko agenda kubanga wamma akulombera edduwa era nga tulina ne bannaffe aba BF Sumanga bano bajjanjabisa eddagala lya butonde era nga bajjanjaba endwadde zonna bakubireko ate osobole okwefunira obulamu obujja munange sigenda nkutandise ne Sheikh Kiti ono avuddeyo n'ayongera ddala okulumyawo bonna abasiraamu abadde bamutabukidde nga bagamba nti ennaku zino yakyusa byayigiriza kati politics yekka gwe yatwala muzikiti n'avuddeyo n'agamba nti oba bamuwamba mumuleke bamuwambe ne naye neeba n'amuwamba ng'ensonga enkulu oba ye nga yeeyimuluma ng'abituusizza mu bantu ngenda kubanga akatambi nkabatuusaako maaso awo nammwe ate musobole okumwerabira agambye ye tagenda kutya byonna bimwogera bimumutiisatiisa ereddwa otherwise bw'eba ekyasobola yeetaaga okubaako kyekola fe okutulaga nti ekyakola ki ekyasobola emiggo nga sina miggo wabula waya nojiwula okubuuza nti akuba munne waya ye waya oba ziba kweziri kuba gw'okwata otya munno nsaasirako sebwa bwe twogera bino siina kyakukolera kuba simanyi nze kati saagala kulwanagana nange kati oba kuba gwe wandisirise era sirika gwoba kubanze wandisirise era toyogera nze mba kubanze nandyogedde era ndeka Sheikh Kiti bwatyo munnange bwayanukudde abasiraamu ababadde bavuddeyo ne beemulugunya nti ennaku zino ebyokubuulira abantu ebigambo ebizimba yabivaako kati yabazza mu politics agambye nti waataabyogere nga mwe mwetiitirira ani agenda okubyogera abagambi ye mumuleki oba bamuwamba oba bamuggyako omuzikiti naye nga ye ekimuluma ku mutima akiyisizzaawo munnange bwe tweyongerayo n'omwami Frank Gashumba ono nno avuddeyo n'agamba nti abasajja bajjaati abo bemwala abakuba abaana ba Nuupu okujjula okubatta obusi yagambye nti omuntu akulire ekibiina kino oba ali emabega wa kino ekintu ye Rubongo ya abanyi bagamba gayita ku kibi negaseka kati mu bantu bonna aba Nuupu ye alabeyo Rubongo yabo munange yali emabega wa kino ekintu era yaddaawo n'abasirisa akasiriso mwemulugunya abana abasajja bavuddewo abajeti biki kyokka nga ye nnyini kibiina abakulira ali awo abalaba asirise kale bwe tweyongerayo ne Chairman Nyanzi munange alabikiddwako awo nga tali mu mbeera nnungi nnyo era nga bamukubye n'empiso ng'aliko ne kanyola awo so twongere okumusabira ate omukama amusuuzidde naye waliwo ekifaananyi kyendabye sitegedde oba editi nga kiraga nti Chairman Nyanzi naye ate yeesimbye bwekawempe ku bwemupi neŋŋamba ye ekiyinzika kitya neŋŋamba kale nja kumala mbinoonyerezeeko era bye nnaaba nga nfunye nja kujja ate mbe batuuseeko wano ku Sovia News Extra kale bwe tweyongerayo ne Kasuku omunnange ono nno ayombye n'atabuka kate ajule n'okkuba Nalongo Kitone obuzibu ke bwavudde Nalongo Kitone yagenze n'avuma mukyala wa Kasuku mbu talina kabina ayina baawo layini
banange kino kyanyiziza Kasuku banaye Kasuku wano bulijjo abeera okungaageya abantu n'ageyo ono n'ageyo oli n'ennyabo munange bageeza mukazi we nga watalina kabina yanyiize ate simulina maaso wano ng'akulima soka omwerabireko nze wamma nkwongereyo teri budde yagambye Narongo kyova olaba nawe oli gwa busiraani olabye ng'onnyingira n'ogamba mukyala wange alina kabaawo kale nnyabo ndowooza tujja vugira awo naye Kasuku ennaku zino nzijonkera yagambye eki namulabe ne mukyala we ng'amutaddeyo ono olubaawo batange akungenda katema muntya lwaki okatema Kasuku talina bbina nedda tuli tuti anti tekitegeeza nti talina ebbina bwe tunaabeera nenjogera ku mukyala Kasuku ajja kuyomba nanti kati lwaki nze nzijonkera nze bange tayomba yagambye nyamadde ne mwami Sendi n'agamba Nalonga abantu bawagira obala kitebawangula neŋŋamba Kasuku ku myaka gye takimanyanga nti Uganda omwavu tasinga musango funa sente ogisinga Kasuku takimanyanga ekyo nolwedde era ozirina toli abaavu bakubba ate omugaga n'akusiba kale Nalonga ogamba oti ndi bulungi soke tubuze ku bantu tutandike nze simanyi nkyoŋŋamba kamata mabbukaliwa kuba namugambyeko mugambye nti ye buli gwawagira bwaki bwe bakuba okitegeera n'avaayo n'agamba simamu mukyala wayi n'akabaawo Nalonga kitwadde neeyanziza nnyo neeyanziiye n'olulala okolanga bw'otyo tewali buzibu be tuba tugenda tutambulira awo but the fact is this Nalonga kitone of course nalabye eventually yavudde kunnyonnyola yayina balwanirira biki nze nina bilifu za mirundi ebiri oba esatu Nalonga kitone ayinza okuba olina obuzibu ne full figure bwe n'osalawo nti full figure side gyawagira ng'ogenda kubeera opposite yaayo. I want to hope that is not the case. Otherwise bekibeera ng'eyo y'ensonga then ojja kumaliza okoze ensobi saagala owagire side olw'okuba gw'ovuganya naye oba gw'otayagala awagira side. Ekyokulala bw'oba owagira side nze waliwo kye bagamba waliwo nga mu mateeka kituufu ne wabaawo n'ekituufu mu buntu bulamu. ebyokwewalana weebityo munange webitandika. Narongo kitone yavuddeyo n'agamba mukyala Kasuku munange talina bbina alina bawolayini kasita alina akatula tagwa tebamusiika busigisi. Banange kino kyanyiizizza Kasuku n'agamba oyo omukazi kyova olaba naye alina ebisiraani buli musango gwonna gwabeeramu baba wangula. Munange sigenda kuliisa nkuvuze butereevu paka wa Ricky Mani iyo omusajja yali yamuwa erinnya erya Koni Furaha Gashumba mutabaniiwe ng'akyali mutabaniiwe yali yamuwa erinnya erya Koni. Munange ono yagenze n'asiibako naye munange ate olowooza tasiibulukuse ng'essaawa tezinnatuuka era gye bisembedde nga awadde ekitiibwa abo bonna abasiraamu abasiiba okuva ku lunaku olusooka paka ate okutuuka gye babeera gye bamaliriza ekisiibo kyabwe eky'ennaku 30. Agambye ye abadde afudde enjala ono nno yeegase ku Bebe Cool kubanga naye yagezaako okusiiba. Munange Zuwena yalaba atalantuka ng'agwa ekigambuuza kiki nti munange nasiibye ndowooza enjala enninnye kale bwe tweyongerayo ewa Zuwena munange n'olunaku olwaleero alabiseekaawo nga w'omulabo kinene nnyo w'omusango oyinza omubalira emyaka 19 kale oba 2 oyinza olwogamba tazaalangako. Bannange dokita omukazi wali omuwa biki ebyo ebyali bikozezza omukazi yalabika bubi omukazi nga yenna lekaleka naye maama ennaku zino alinga kinya kigudde emmata tosobola mubalira baana bali bonna baayina oba kyekirimbu fumbo. Munange nze sigenda kuluyisa nkuvuze butereevu paka ew'omukwano guno omupya oguliwo gwe bali okupika ogwa ne Pastor Bugembe. Munange Pastor Bugembe alabe kimuyitiriddeko abantu bamugamba wasa omuwala muwase omuwala wampisa omuwala mulungi omuwala biki avuddeyo n'agamba ye si mweteefuteefu kuwasa biseera bino akatambi kalina mu maaso wano bw'okuba ye buno obudde talina pressure yonna kugamba emuvuga speed nti oba wase buno obudde ye ne wasula mbuliri yekka nga tanaabye terina omu agenda mugoba mbuliri nti vaamu. Bannange ntunuulidde akatambi ne ngamba omusumba kiki ennyo
Omusumba Pastor Bugembe ye munage nakati yuyo mpulira ali mu kwewera agamba nti ye akyayagala kubeera singo nti kubanga wobeera singo ne wosulanga tunabe terya kugoba mu buliri kyokka bo ba social in-laws omuliro bagukumidde nga maaso wano nina abamu ku bonga bagamba nti singo ono omuwala tamuwasa bagenda kwogera ebyama bye basirikira edda ebikwata ku Pastor Bugembe oba byamaki ebyo akatambi kalina maaso wano kansoke nkulaga akatambi kano ate nkongere nenga bambi Pastor Bugembe ono omuwala atomutta kubanga wandisa Pastor Bugembe bana mwala bya Pastor Bugembe bana mwe Salina lutufu mwe mwala bya bulabi mukazi mubadde mukimanyi tugenda mikolo Pera kupera ya washing house sana basi agenda oyo mkazi omwala bya butamu ina era kwetogera agenda kwogera Pastor Budingo banaga manya kwa muyitani yasomerawa yakulirawa omwana ono tinakole kiki ono mwana banange mpinanga niwo mugira ko tikolumira Pastor toyina wo tugambira nti oyo mwana tomukonkona era waba tomukonkona Pastor ogenda tuletera okulowolereza ebintu bakogera ko tutofu uyu mwana wizo kuleka Pastor oleko uyu mwana Pastor manyirawo bye bangamba byonna manyirawo era Pastor twagala mikono Pastor tukukoyo okubeera nga toyina mukazi ali official ate gwe otuwulire ogenda mufumbo Pastor tulina ebibuuzo bye tutasobola kubuuza fenga abaana bano okutuuka abasiraamu abanoonyereza nyo ba in-laws bo abakwagala abagoberezi bo twebuuza bo munange ba social in-laws ekintu bakipikidde ddala kati tulinze omusumba Rosias Bugingo ne mama yuyo mpulira yewera akatambi kafulumiza nti ye akyayagala kubeera yika simwetefutefu kuwasa kyokka ekyewuunyisa wano ng'asiba agatta abantu abafumbo era n'ababuulira munange kati bannange sigenda kubanga mbiyingiramu nnyo naye nga nkuvuze butereevu paka wa Baby Gloria Fulufiga avuddeyo n'akangula eddoboozi oluvannyuma lw'omwana Baby Gloria okumuseka kirambo rabbawe gwe yafunye abantu abasinga badde bagamba mbu ne bbawa like mukebe talinamu yadde kanusu maama wa Baby Gloria avuddeyo n'atutegeeza nti omusajja anywedde nti era ayina kampani ez'enjawulo ono omwami gwolaba kyokka ayina ekintu kyatugambye nti ono omwami wadde ya proposinze Baby Gloria naye tebagendangako mu nsonga z'omukwano ziri ez'omubuliri tebazigendangamu mwera n'ebino bye tulaba nga bagenze ku trip era buli omu asula mu kisenge kye tebagatta kitanda apaana okutuusa nga bamaze ate okufuna obufumbo obutukuvu ngenda kubanga mbatuusaako Fulufiga awo nga ajjonkedde mwe mwenna abaavuddeyo ne musekerera omwana era munange maama waatugambye mbu naye bwatu bwe yakola ku taata wa Baby Gloria tebagendako mu nsonga za mukwano nga tannaba kumufumbirwa bya ddala kubanga eddiini y'abalokole egamba eddiini y'abalokole tewali ebyo mbwate kansooke ndoze ku binyeebwa ebinyeebwa olindira ddala n'olya ebijjudde kwegamba ebiyiddwa obulungi kyentegeeza nga mufunye obufumbo obutukuvu ng'omusajja agenze mu kyaki n'akuteekako akaweeta era Baby Gloria kirasi zo balevozo Baby Gloria wakwedeyo choice omanya abantu balabyo babayiseeko mulekerawo okumanyiranga abantu endi in tears buli kimu endi in tears bannange tamusaana bannange oyo gwe yafunye bannange oyo taliiyo mulisanyukira ddi ku muntu ng'afunye omuntu mulibeerako ddi awo ne mwagaliza munnammwe ng'afunye mulibeerako ddi awo omwana oyo abadde wano nga muto oyo omwana kuba buto ng'ali blessed abadde muvuti nga gy'akola oza mutabuna muvuti tasobola kumuwasa tewali nsi gy'atatambudde tewali lulimi lwatasobola kwogera wakyuzingidde oyo yoyo mugende muddawo ne muwunya olusu ne buwunya ensunga n'embwa ekalengera eri n'edduka embwa yange si enyala n'emala ekawulira nabakola okujja n'okunjako interview nga buwunya akamwenjala ebuluma buwunya ensu mwe munowooza mu basajja baakubba bano abantu baagala abantu baakubba baagala nabo be baagala true love ye n'agambye nti bali bubi abantu ababi bakola bagenda ku nnyonyi engagement bazikolera ku nnyonyi abantu abali bubi engagement bazikolera ku nnyonyi gwoli wantu alina wadde akuwa kibuku naibeerenge papako nabiggulira olya gavumenti ayira bitasobola oli ku mwana yakyuzinze omulenzi we n'omulenzi
Fulufiga akangudde ku ddoboozi erimu mwenna abadde bagamba omwana nawulira wawutambe gamba bo beewuunyiza nti babadde bamanyi Baby Gloria agenda kufuna musajja mbu ng'abeera mu America nembu maama omwana yaba disappointinze kati love girabe edduka esobola n'okuwagaza omuntu omwavu asula ku kkubo ne kasita abanga akuwa embijja akubudaabuda akuwa omukwano akulabirira kakeya. Abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Nsanyuse okubalaba amannya agange Yezeseeka Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo omuntu singa aba alina ebirwadde tumusomereddwa tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala neetaase ennamba yange yeeno eri 0701763711 nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nkyakongerayo ne Fulufiga ono munange nga ayogedde ebisongovu era nga abyolekeza Chosen Becky oluvannyuma Chosen Becky lw'okufulumya akayimba akaba single mother kati ye Fulufiga kamuluminyo takomyoko na buli muntu yenna eyatudde mu sound y'olwo oluyimba amuvumiddemu era amugambye nti mu abakazi mujjawo simanya oba agambye obusiru obuzaala abaana nga mulowooza mbu muzaalidde basajja ne bannange. Fulufiga akatambi kalina maaso wana badia sogera bintu byanjwanjwa akatambi kalina soko kalabe ate nkongereyo ne Zali wamu ne Shakibu nga nabo omukwano gubatawanyo manyi bano bona wo bayomba baddamu kale kasokera Fulufiga tweyongere ana ndi akozo olimba Chosen Becky buli kikazi bine byagala okubba basajja byalemererwa ensi binakavundire ebiri abebuunye nyume ebyagegera ne bitula mu challenge yaba life failure bamaza ani agamba nti brazala musajja bwatyo Fulufiga ye munange talina kalungi konna kayogerera Chosen Becky naye nga munange nyongera okujjukiza ebyabagaana tosangayo kikyo ojja kuswalira bwereere wano twayogera ebigambo okusuna beeni n'ennambwayo twagenda okulaba nga beegwa mu kifuba nga ne bukiisaawo bwayitingana so nze sikyalaba baagalana ate ne ngamba mbwera biki no munange bwe tweyongerayo ewa Shakibu ono alina ka video kiyakoze nga yeetondera Zali oluvannyuma lwa blog omu okutaka tambi Shakibu ng'alina akaana akato akaali kakyasoma nakati akakawala nti kakyasoma kyokka Shakibu anyonyola agamba nti oyo omuwala yamumiitinga nga mufumbo ne Zali naye mbu munange ye mukwano gwe tewali kibaakola weewaawo yadde ye omuwala alinga nga alina kiyala yagaana naye mbu ye ku sayidi ya Shakibu mbu yali amuyitanga mukwano gwe kati avuddeyo munange ne yeetondera Zali oluvannyuma lw'okulaba akatambi kano kengendo bateerako avuddeyo n'akola ka vidiyo nga yeebuuza gwe n'omukyala woba gwe oyinza kusalawo ki omuvubuka omwesonyiwa n'omuleka n'oyo n'ofuna omusajja omulala oba omuddiramu. Mukyala wange Zari the boss lady Romo disappointing. Waliyo video etambudde nnyo ng'eraga nze nga nina we nyimiridde nga ndi n'omuwala nga tulinga abali mu kwekwatirira ng'omuwala oyo wankwata ku mikono nga nange mukwata ku mikono nga tuyimiridde. So video eyo ngenda tandika no bagamba nti video eyo ya happening si ya recent, video ya sometime back, video ya mabegako naye nga ekikola kyena kitegeeza mbu ya mabega nga sili mbufumbo nali mbufumbo already ne mukazi wange nali nawasadda mukyala wange nali naye video ya happening ya naye video eyo we happening ira nagenda mu kifo nga kiri public tukunganirawo abantu abenjawulo abantu bangi ekifo kiri munyonyo so nagenda mu kifo nensanga wo omuwala gwe nali manyi nengenda mbuuze ku muntu gwe nali manyi
nenjogera n'omuntu gwe nali mmanyi wabula omukisa ne gujja mu binti omuntu oyo nankwatako mu nkwata etasaanidde mu nkwata eyesittaza mu nkwata etali nnungi ng'omusajja omufumbo kyali kinkakatako okumwejjako oba obutarespondinga naye saakikola awo n'ensobya n'embeera mukyamu era kyenakola kyali kikola kibi oba tekitegeeza mbu nno nakiitinga ku mukazi wange oba nayenda ku mukazi wange omuwala gwe nali naye mu vidiyo eyo mumanyi bumanya nga woonomanya mukwano gw'omuntu omulala yenna yenna oba nga woonomanya kyali omuntu yenna yenna n'obeera free naye nagenda amagezi gange nagenda okirealizinga nti ekintu kyendi mu kukola mu public singa kivaayo nekispreadinga omuntu omulala n'akiraba kikola kikyamu kyajja after nga already bamuwala amaze okunkwatako nga ate batukutte video n'omuntu oyankwata video namulaba wabula nesilowooza nti ajja kukola ekikola kyeyakola ajja gikwata mbu agireleasinge kuba nali mmanyi nti ndina muntu ndina bantu bemmanyi nti ndina bantu bentwala bemmanyi ng'abaawamu so omuwala oyo si girlfriend wange si mukazi wange tetulina nkolagana yonna mbu tudeetinga wabula yankwata mu nkwata etasaanidde nenkola ensobi nalina okuactingirawo nti mwejjeko wabula nasirika nagenda bugenzi mu maaso nakuentertaininga kyagenda mu maaso which is kyali kikyamu wabula ng'omuntu nasobya ndi muntu nanyiziza abantu bangi okutwaliza ddala mukyala wange era nga tekyetaagisa nze kujja mwetondere public naye ebiseera ebisinga ekintu nga kihappeninze public oba olina okuvaayo okole public apology ekintu kyali mu video sikikola kirungi kyali kikola kibi naddala eri omuntu nganze omufumbo alina omukyala amanyiddwa wabula ng'omuntu nagenda okurealizinga mbu kyenkoze kikyamu mu in a public space nali seekwese mbu naye nakukutira wabula nali mu kifo ekyalimu abantu nenyimirira njogere n'omuntu gwe mmanyi wabula nga omanyi nti wabeerawo abantu ab'emitima emibi oli naakosa advantage eyo nankwatira mu video naye tekitegeeza nti omuwala mukazi wange nno ndi musajja mufumbo buli muntu amanyi mukyala wange omuwala oyo si mukazi wange si girlfriend wange tetulina kikwate kyekiringa nga ekitugatta nti mumanyi ng'omuntu nga naye bwammanyi kansuubire ntegeerekise bulungi nnyo nnyo kansuubire nfuniddwa bulungi nnyo era ntwala omukisa guno nkozesa chance eno okulive eno okwetondera mukyala wange netondera buli gwe nnumiza buli alaba ekintu takisuubira kuva mu nze n'olumwa nkozesa chance ntwala omukisa guno okukwetondera wabula ndi muntu nange nkola mistake era mistake eyo yagenda obeerawo nanotisinga mbu kyendi mukola it's a mistake kyenkola kibi ng'olwedde kimaze okubeerawo nga sikyayinza kukiza mabega ate nga n'omuntu ow'omutima omubi naye amaze okukola ogugwe amaze okukwata video ye ginalowooza nti maybe tuli bawamu kiri maina wabula nga yagitegese nti in the future nja gikosa bwenti ne bweti soka ndi musajja musiraamu ndi mu Ramadan sinza kukola kintu nga bwe kityo muntu mu Ramadan sinza kuddaawo sirire mukazi wange gwe nina omulungi mugatteko abawala abalala wabula nina abammanyi in person buli muntu ajja wendi am a welcoming person mbadde nina omutima ogw'ekisa nti omuntu yenna yena ajja weeri I welcome you nkusanyukira nesikulaga attitude sina mbeera mbi oba munfuna bulungi simanyi so mu Luganda kyekyo ekyahappeninga mu Luganda kyekyo ekyatuukawo so